Sasula nnyo Kadaama abeera ebweru n'awagira gavumenti eno. Nze n'obeera mwannyina ze nkubulookinga. Iwe Kadaama ng'otundula nvuuza za mbwa z'Abawarabu n'otimba gavumenti eno. Olina ekitambo. Gwe ne bw'onaakomawo tojja kufumbirwa. Tosobola kufumbirwa. Tosobola kubeera ng'oli Kadaama ng'owagira gavumenti eno n'ofumbirwa. Because ffe bituluma. Abaana baffe abali virginity myaka 22, you know, omwana omuwala myaka 20 gw'omumanyi ng'omututte wakoyo. Tulinawo omusajja wano nabadde ne Mozo oyo, tulina omusajja tumanyiganye yagenda e South Africa awo nga wano biganyeemu naye era ne byagenze South Africa naye ne bigaanamu nadda naye yitu abadde naye n'agamba nti gavumenti eno matabuta kati ekimulondoola nungi nnyo tosagana muntu ajogerako kibi na kimu ekimulondoola nze gavumenti eno ogiraba segirinaako buzibu okiwulidde naye ekisinga okuginnumako bwe mutafa ku munnansi. Nze njagala okutegeeza mbeera entebe awo abaana ennyonyi ereeta Ethiopia ereeta neeyiwa deportation yokka neeyiwawo ku kisaawe neyeddirayo naye kani obadde omanyi osobola okuba akafaananyi omwana omuwala gwe badipotinze okuva e Kata ne bamuteeka mu nnyumba mu deportation room okumala wiiki 3 tanaaba ali mu lugoye lumu n'ekisemberayo ddala ekizibu ennyo ng'alina nikeegi ne bamuvuga ne bamuteeka mu nnyonyi ne bamuteeka entebe talina transport n'akubira abe waabwe bali Kiboga n'amalawo emmanju awo ku kitenti gye babateekaawo n'amalawo ennaku endala 4 tanaabangako ne nikayeegi kati omwana omuwala bw'osanga eno nnyina nga wagira NRM nnyina abeerako amayembe olina mutwala mu bana abasalaamu lukuya ne bamuwasala mu spray ne sprayinga okitegeera. So kaakati ene Kadaama oli Kuwait, oli Saudi Arabia, oli Jeddah, oli Riyadh, oli anywhere naye nga oli mu biyumba nze ne nkulaba nga osupportinga gavumenti eno nze era mbabulookinga bubulookinzi cwi kuba soogera na basiru, nze soogera na muntu musiru. So kati twandisuubidde speech ya Joe yandibaddemu kubanga ekino kyatrendinze nnyo ku mawulire ga nsi yonna mawulire ga nsi yonna era mwana nalajana na gavumenti okumuyamba omwana byatuukidde ogenda mu kaguli n'agamba nti I'm sorry okumana oli okumanya namwagadde nnyo Mungu amusaasire teyeetondedde na famire teyeetondedde famire y'oli gwe eyafudde yagambye nti neetondere bannansi ab'eggwanga lya Syria. Kati omuntu akola statement eyo omanya nti ekintu akijje ku level ey'abantu mubadde bamulabira nti oba Kadaama yabadde akola mu nnyumba eno yagenze okulaba nga kiri country wide ey'ensi mwali okiwulidde n'afukamira wansi n'agamba nti I'm sorry eri bannansi ba Syria mwenna n'amala n'agamba naye gavumenti yaffe nnyamba n'endaba emmome ono musimanya mukungu oba yabadde aniyo omwogezi wa minisitule ekikola ky'abantu anti nammwe mukola nsobi okutambula n'ezi kampuni ezitali mu mateeka ye etali mu mateeka ekkirizibwa okutta eri kampuni ng'eri registered bw'ogenda okukkiriza okutta boosi wo lengera embaata oba emitwe egyammwe girimu ki eyo yandibadde statement gye wandibadde ofulumya because kampuni ezitali mu mateeka muzimanyi ate zammwe gwe manyi osobola okukola kampuni etawala abantu ebweru sisobola zaabwe abo bakwita kwekazaakaza zaabwe reason why bazoogerako buki bazoogerako bwogezi wezikolera bamanyiiwo okitegedde negye zisasula bamanyiiyo omuntu eyagenda nga ayitidde mu kampuni etali mu mateeka lwaki mumuggyako omusolo gwo gujja gute ne gubatuukako yagenda nga tali mu mateeka yagendera mu kampuni nga teri registered teri mu mateeka kati yatuuka atya mu sisitimu yammwe mutandike n'omusolooza omusolo nze mulina sisita wange yagendya mu kampuni bwamala okutuuka ekkata kampuni ne bagikola ki ne bagidimandinga kaakati ate ye n'asigalayo ng'akola ki ng'akola naye ate ng'omusolo agusasula
kakati omuntu yagenda mu kampuni ngeri irigo lwaki ate abantu batudde mubajjako omusolo bano bayaye bikampuni byabwe era bwe baligamba nti tubijjawo bajja bijjawo ne kati ekyo si kyekikulu ekikulu kwe kutunuulya munnayuganda ali kati worldwide ng'ensi yonna emutaddeko amaki amaaso gwe bagenda okuteeka kamera z'ensi yonna zirabe ekyo okitegedde kakati musuubira abaana bagenda kuddamu kugenda bweru bagenda batya nti oyo munnayuganda nti leka abo basajja abo batemu abo okitegeera ekyo gavumenti awo ntekiraba abasajja bano babanywa biki tebalengerayo so nawuliriza nalabye nosensi yoyo ofala kakati mukola ensobi ogenda nezikampuni ezitalina license ezitali mu mateeka kalina ffe netunoonya tusobola okubayambira kyabadde kyetaaga kumanya kampuni yatwala oyo kubanga bwe mbeera nga neetwala nzekka nengenda bulungi nzekka nembeerayo noba oba bisobye nga ekyo bwe kyabaddewo batabana kunyamba anti kyeŋŋamba so kakati bano basajja bazibu nze okuli abasajja abo abatwala abaana ebweru balina emitima emikaafiiri balina emitima emikaafiiri ate babayita nkwate tante tebaagala kuvaamu yadde ebibiri ye olaba bagana kuzza mulambo kakati omuntu gwobadde osoloozaako ssente yakuwa ssente nga mugenda n'akola abamu babatwalira ku looni n'akola n'asasula n'amalayo ssente zo natandika zimujjako gwe abaana bo ne basoma mungu n'atuuka okumujjulula n'obulokinga essimu wallahi temujja kufuna mikisa temujja kufuna mikisa wallahi ekiseera kijja kutuuka nga nammwe musasula famire z'abantu ne zikaaba abantu bakabira amaziga ku kisaawa awo abaana babaziiseeko bakadde baabwe emirambo gy'abannansi giri mu kyondo ky'abawalabu awo mu ddungu abo abasobola okwekwata ka vidiyo nti gundi munnaffe yafudde abo balala mulimu n'abalala abafudde silently nga famire eri awo emanyi omwana yagenda kukola ki yagenda kukola nga tebamuwuliza nga yafadda ne basuula ensega ne zirya nga bali awo bamanyi tulinda Shamimu yagenda akomawo amasimu gate gakyaliko naye batugamba gyali eyo alabika yekuka bwekwesa ati omanye abaana ekisimu zamugwako naye nga yafadda temuliddamu nakumulaba eyo yensi Mungu gye yatugerera